obumenyi bw'amateeka obuli mu mbaga ya Kyabazinga, era twakava mu lukiiko olusembayo, olukiiko ne lusekendinga ne lusanctioninga emisango 5 ku bantu 4. Abantu 4 abajja ovunaanibwa essaawa enaaba etuuse, kuliko Kyabazinga yennyini gwe baposi Nadyope, kuliko omuwala Jovia Muteso oyo omukazi, kuliko Kazimba Mugalu, kuliko ne Najjinda Silivia. Export TV to the world. Kawedde mudda eno ye Export TV, tuli ku mutimbagano. Ngenda kusaba kimu muganda wange, subscribinga, commentinga, ato sharinge. Tuli ku YouTube, TikTok, Instagram ne Twitter. Omukulu yavuddeyo dda, yatandise dda okubakana n'emisango nfofoolo. Twagenze gibalabalamu ng'omugatte gikola emisango 5 bweddu. Omukulu gwenjogerako oyo gwensoso okulaga yamanyikiddwa nga lawyer omukuukuutivu, omukenkufu, omututumufu olw'emisango emingi jazze awaaba mu ggwanga lyattu Uganda. Sifuddeeyo oba abadde aziwangulanga oba tagiwangulanga, naye azze aziwaaba. Nga n'ogumu ku misango egyasinga okuwaawaza bannayuganda amatu kwe kuvaayo n'akuba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu mbuga, ng'agamba nti amaanyi g'alina gakendeezebweko gasusse. Teyakoma awo, ne yeeyongerayo n'awaabira His Excellency Robert Kyagulanyi awo nga tuyingira around omwaka gwa 2020, n'amugulako omusango ogw'okuvaayo ne yeesimbawo nga talina bisanyizo, n'atugamba nti teyasoma. Yatugamba yasoma naye alina basari eyamuweebwa e Makerere University, naye obudde obwo yali under age. Kigambibwa nti basari eyo yali eweebwa omuntu aweza emyaka 25 kudda waggulu. Naye olw'obugezi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yaweebwa basari eyo. Omukulu Mabilizi n'agenda mu kkooti naye amuguleko omusango. Awaabye emisango mingi nnyo, omuli n'ogwa Pastor Aloysius Bugingo oluvannyuma lw'okwawukana ne mukyala Teddy n'afuna Susan Makula. Teyakoma awo, yawaabirako ne Yoweri Kaguta Museveni. Olwalaba ekifaananyi kya Museveni ng'avuga emmotoka ali ku kkubo, n'avaayo n'agamba nsaba mumpe ku pamiti ye ngirabeko. Teyakoma awo, obudde buno alina omusango gw'amaanyi gwawera ennemba nagwo mu kkooti ez'enjawulo, nga yaloopa First Son oba mutabani w'omukulembeze amanyikiddwa nga Muhoozi Kinerugaba mu Nakisinde kya MK Project. So emisango mingi omwami ono Mabilizi jazze awaaba mu ggwanga lyattu Uganda, naye sikiwulirangako nti Mabilizi yawangudde omusango guno. Tomanya ku luno bwe kataligirya agenda kuwangula guno. Yavuddeyo n'akuba abantu lisiti, kuliko abantu 4 nga bw'agenda obbamenya, naye kansooke mbakuyitiramu lukwakwayo ng'akulembedde y'Oweekitiibwa ennyo Iseife Kadumbula Nadyope ow'okunanga ye Kyabazinga oba Kabaka wa Busoga, n'azzaako mukyala we obudde buno ine bantu amanyikiddwa nga Motesi Jovia. Yabakubye mu mbuga z'amateeka. Yagasseeko abantu abalala 2 okuli omukulu amanyikiddwa nga Bishop Kazimba Mugalu atwala enzikiriza eyagasse Kyabazinga ku Lutikko e Bugembe, n'agattirako n'Oweekitiibwa Nnaabagereka wa Buganda amanyikiddwa nga Silivia Najjinda, n'abakuba mu mbuga z'amateeka okwetaba ku mukolo ogumenya amateeka. Mabilizi agamba Kyabazinga amuguddeko omusango okukkiriza n'agenda n'etaba ku mbaga ye nga nkake, nga bamukase nkake nga siye tayagala, era yabaddeko nga si musanyufu. Ogwo omusango gw'amaanyi nnyo gwa naggomola, era n'agambye kasaggumuka mu vvi ekitono nnyo akusibwa emyaka 5 beddu, era abasoga abadde bakyekyambu mufunye ine bantu. Kawedde mudda ine bantu ne ise bantu bandi bakuba mu mbuga ne bamala eruziro b'ekitalo bye Nalufenye emyaka 5 beddu. Ekyawaabiza Bishop kwe kugatta abagole bano, okuli omugole omukake okukaka abagole mu bufumbo obumenya amateeka. Nnaabagereka ye kyamuwaabiza kwe kwetaba ku mukolo ogumenya amateeka. Munnayuganda teekawo amaaso 2. Nze omwana soda tubaawo ne abbe mpolampola enamba yaffe eri awo wansi.
osobola ogikozesa n'oleeta ekiteeso kyo. Teekawo amaaso abiri nga bw'osabira abantu b'emmenyawo waggulu kuba kasita gubakka mu vibebu balina okuba nga batwalibwa ku mmeere eruziro beekitalya. Subscribe nga commenti nga bingi bikyajja video kanje kulekere owulire ensonga z'omukulu. Wabula alina n'omusango gwe yawaabira Uganda okugezaako okwere ojjeekambwe etegeke Africa Cup of Nations. Jjukira omwaka 2027 baatusuubiza nti Uganda yandyegatta n'ensi za East Africa omuli Kenya, Tanzania bahosting African Cup of Nations. Yavaayo n'akola obwaguuga bw'ebbaluwa n'agisindika mu CAF, ekibiina ekitwala omupiira ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu, agamba Uganda tulina bisaanyizo bitegeka mupiira ogwo era ensonga ze nnyingi. So Mabilizi ensonga nnyingi zaazaawo aba ne ku mulundi guno yandiwangula omusango guno. Vidiyo yiiyo Mukama Katonda omulungi akunkuumire. Wetuli e Kampala twasembuuziganya nga nvaliira nga mbagamba tuzijja twetegereze omenyi w'amateeka obuli mu mbaga ya Kyabazinga, era twakava mu lukiiko olusembayo, olukiiko ne lusekendinga ne lusanctioninga emisango 5 ku bantu 4. Abantu abana abajja ovunaanibwa essaawa enaaba etuuse, kuliko Kyabazinga yennyini bwe bapoosi Nadyope, kuliko omuwala Yovia Muteso oyo omukazi, kuliko Kazimba Mugalu, kuliko ne Najjinda Silivia. Abantu abo tuzudde emisango 5 egisaana obbaggulwako. Okusookera ddala baguyita fictitious marriage, gukontana n'akawaayira na 8 aka Marriage Act, nti oli wajja n'akola obufumbo ng'akimanyi nti bw'akimpatira naye n'alimba abalala nti butuufu asibwe emyaka 5. Waliwo obufumbo bw'amasomo gwe bayita bayigame, ogenda mu bufumbo nga okimanyi bulungi nti olina omuntu omulala gwe wafumbwe wagattibwa naye empeta. Akati ekyo kikontana n'akawaayiro 15 aka Penal Code ne 41 ya Marriage Act. Kakati waliwo ogenda ovunaanibwa omukazi okugenda mu marriage n'omuntu omanyi nti mufumbo, ebyo byakiyakoze ndowooza ka section 42 ya Marriage Act nakyo ekivunaana era n'emyaka 5. Akati Kazimba ajja kuvunaanibwa omusango gwe gwokuna ogwa officiating marriage, okugamba presiding over marriage y'amanyi obulungi temenya mateeka nga era etteeka likigaana erya Marriage Act era limusiba emyaka 5. Kazimba yawandiika ebbaluwa akimanyi bulungi nti eriyo obufumbo bwakolebwa naye yazze n'agamba nti agenda kukola omukolo. Akati ye Najjinda tumugase wamu ne banne ne babana conspiracy to commit felonies, ng'ekyo kiri kontana n'akawaayiro 3 aka Penal Code Act. Nti beegasse bonna ne bakola ekibinja, ne bakola gang, ne bakola obufumbo bumanyidde nti bumenya mateeka, notisi baazibawa, abaloya babawandiikira ne babukola ku mpaka. Akati emisango egyo ttiimu ekkiriza nti giwaggulweko, era bwe tunaafuna obudde obwabbize bubadde bukyali bungi, nawe yonna wiiki tubadde bbize nene wiiki tulina kooti nnyingi n'ebikola bingi, tulina East African Court ziringa 2 twetaaga okuteeka ennyo, naye olina obudde obunaakufunira emisango egyo gijja kubaggulwako. Export TV to the world.